Ku Lwokuna lwa Ssabbiiti eno twakulaga eggulire ly'omuvubuka Busuulwa Patrick omutuuze w'Essumbwe eyatta mutabani we ow'emyaka 2 n'ekitundu gyokka n'oluvannyuma omulambo n'agutemaatema n'agusuula mu kabuyonjo. Ono abatuuze bamukakkanako ne bamukuba emiggo era nga poliisi y'e Bulaga ye yamutaasa n'emuddusa olw'abatuuze abaali beesomye okumumiza omusu era abaasigala beewera tesibakukkiriza kalibutemu ono okudda ku kyalo kyabwe. Leero tuzzeeyo mu kitundu kino ng'abatuuze bano ababadde abanyiivu balumbye ofiisi za ssentebe w'ekyalo kino Kabanda Charles nga bagamba nti tebakyayagala kulaba ku kintu kyonna kikwata ku Busuulwa era nga bamulumiriza okutta omwana we n'ekigendererwa eky'okumusaddaakira ebyokoola bye basanze mu nnyumba ye. Bategeezezza nti omwana ono si yasoose okusaddaakibwa Busuulwa nga bateebereza nti aliko n'abalala be yatta n'abasuula mu kidiba ekiri emmanju we nga muno mwe yasooka okusuula omulambo gwa mutabani we ng'ebyokoola bino bitandise n'okuddukanya abaana baabwe. Omwana wange yagwa mu kidiba. Omwana n'amala okupama mu mpale omuntu omukulu n'alyoka agwa mu kidiba. N'amala ne tumunoonya wiiki nnamba ku kyalo nga tetumulaba ne tusanga ng'ali mu kidiba avundira ku lusambu. Omusajja yatta omwana Kyamaanyi atuyambe. Eyamutta. Wabula ssentebe Kabanda asabye abatuuze bano okuba abakakkamu era n'abasaba okutwala abaana baabwe mu malwaliro mu kifo ky'okulowooleza mu ddogo. Waliyo kolera gyali ojja kulowooza nti byawongo oleme okutwala omwana mu ddwaliro ogenda okujjukira omutwala mu ddwaliro ng'aweddeyo nkomerera akufeeko. Bano balabye tekibamalidde ne balumba ennyumba ya Busuulwa nga bwe biwera okugisaanyaawo wakati mu kukuba enduulu nga bakira bakutta amayinja n'emiggo bye baleese okumenyesa ennyumba ya Busuulwa. Abamu ku bavubuka beemuludde ku bannaabwe ne bagenda beefunire ku nsimbi ezibadde mu bigambibwa okuba ebyokoola era nga baziggyeemu wakati mu kuwera nti kabalabe ekinaabatuukako. Waliwo ne Sheikh amanyiddwa nga Khalid Boogere ayingidde mu nnyumba ya Busuulwa n'aggyayo bye bayita ebyokoola olwo byonna n'abiteekera omuliro wakati mu nduulu okuva mu batuuze kyokka ng'omu ku batuuze Ssaalongo Katumba ayagadde okubibaggyako ekinyiizizza abatuuze ne bamukasukira amayinja ssaako okumwogerera ebisongovu. Kyokka abamu ku batuuze bawakanyizza ebigambibwa okuba ebyokoola nga bagamba nti kino kivudde ku bantu abatakyalina kukkiriza mu Katonda era ne basaba bannaabwe okulokoka baleme okulowooleza mu byawongo nga ne Sheikh Khalid abakubirizza okudda eri Katonda kubanga amalogo ne bw'ogakkiririzaamu gatuuka ne gakwabulira so nga Katonda tayinza kuva mu bantu be. Buli muntu yenna abadde akolera mu bintu ebyo ng'alowooza ajja kusingikira munno oba bizibu bwe bityo byokeera bimala ne bikwabulira asigaze Katonda yekka. Mikwano gyange ebyo byonna byonna byabutaliimu abantu baddali Mukama. Ekiŋŋamba abantu bakyukire Katonda bino ebintu temuli kantu beekwase Katonda bakkirize omulokozi balokoke bawone ebintu bifaanagana bwe bityo. Oluvannyuma abantu bakkakkanye wabula ne beewera obutaddamu kukkiriza muntu yenna kabeere ow'oluganda lwa Busuulwa okudda ku kitundu kino. Kiza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.